Atendeezwa agulumiswe ekitaffe ettonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo weewaawo bagomba gokyewagula Elizabeth Nkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne Mama Namugereka Wipo ne bajjajjaffe abasobodde natwe otutuusa ku lunaku olwaleero. Nsazeewo nkomewo ekiro ky'olwaleero kubanga ndaba obudde bugenze ate nga bantu bangi nnyo abagenda okubeera nga mukozesa ssente za bwereere n'okuba kyekinga endwadde ze batagenda kulaba mu byuma. Ssente zammwe muzookere bwereere babakebere 5 ga mutima 2 ga kataago nga buli kimu tebalina kye balabye. So ensonga lwaki nsazeewo okubeera nga nkomawo ekiro ky'olwaliro okusobola okubeera nga mbataasa abo abanaabeera bayagala. Oli wa ddembe nga Katonda yeetengeredde okubeera nga okigenda obuuza omutima gwo ku ebyo ebigambo by'ogenda okuwuliriza w'obeera nga tebikwasaganye na mutima gwo oba na mwoyo gwo nsaba obisuule mugoloka. Buno bwe bubonero sofa bwe tuyinawoko bw'olina okubeera nga weegendereza mu nkyusa y'obutaffaali bwe tuyitanga DNA upgrade ez'amasannyalaze amapya agaliwo. So tusobole okubeera nga twetaasataasa tuleme kumala ssente kubanga tewaliwo tekinologi agenda kuzuula ebyo ebikuluma. Manya nti makyusa olw'amasannyalaze agazze era agabadde gajja naye gagenda ga increasinga paka we tunaafuna amasannyalaze aganaasembayo aganaayabuluzaamu n'okugyawo abanaabeera batenguye okubeera nga tebakwatagana na Mama Natimba ajja kubeera nga abawandula ate beesange ku planeti endala nga bazaalibwa bujja weewaawo. So obubonero bwe buno bw'olina okubeera nga weegendereza oleme kutya na kubeera nga weesaabagana okuyonoona ssente ze ez'obwereere. Omutwe ogw'ekiteezi oba omutwe ogw'omuteezi omutima okubeera nga gukuba nnyo okusingako engeri we gukuba, then n'entambula y'omusaayi okubeera nga yeeyongera, enkalamata eya waggulu, omubiri okubeera nga gukuluma, okuwulira amasannyalaze mu nzizi eza wansi mu kabutobuto awe watyo n'okwambuka n'okukkirira wansi mu bitundu ebyekyama bwe wali naddala ababadde tebamanyi oba nga tamanyi kiriwo enzizi zaabwe zirina amasannyalaze geesoolezaawo awo mu nzizi eza wansi kubanga tezinnaba kuwawulwa oba okitegeera. Tezinnaba kuwawulwa kati mu ngeri awo amasannyalaze gakomaawo nga tegasobola kwambuka mu kyombo kubeera nga gatambula mu ngeri nga bwe galina okubeera nga gatambula. So engeri we geeyongedde obungi gaba galina okubeera nga gatambula kuva waggulu, naye engeri nti nannyini kyombo takifuddeeko, then amasannyalaze gabeera gakoma mu byombo obwo era abeera awuliramu olusannyalaze eyo mu batteries ezo eza wansi oba enzizi eza wansi, then obukoowu obw'ekika ekya waggulu, n'omubiri gwejjamu obutwa mu ngeri ey'ekika ekya waggulu, ssenyiga abeera muyitirivu
n'okubeera nga omuntu ng'awulira nga teyeewulira bulungi, nga teweeyagala ng'omuntu. Yes. Solution si ddwaliro. Olina kubeera ng'obeera mukkakkamu, olina kulya ebibala, olina okulya ebibala n'ebintu ebiva mu maama nattimba, ekitegeeza nti ennyama, nkoko, biki olina okubyesonyiwa. Okunaaba amazzi ag'omunnyo kiyambako. Abali kumpi ne oceans mugende munaabe mu oceans, kijja kukuyamba okubeera ng'obalansinga amasannyalaze gano. Abalina crystals zibeere nga ziri kumpi n'omubiri gwo. Then abamanyi okumeditatinge, abasobola okubeera nga muli waka mutambuze ensonga bakama bammwe basobole okubeera nga babayambako. Okussa ebikoowe ebineneko nakyo kiyamba okutereeza. Then ekirala okuyobeera nga weeyongera mu tulo weebake okusinga nga w'obadde weebaka. Then n'okukola practice ez'okuwawula ekyombo kyo nga we tuzze tusomesa ku nsulo y'amagezi. Na bonna abasobola okubeera nga bagabana obubaka, kubanga nnyina workmate wange ali admitted, naye obubonero bwe buno, naye munnange abantu beefuula bagezi nnyo. So namugambye muyambe teyanzizeemu, naye abaaso maybe ayinza okubeera ng'alina relative we n'awuliriza obubaka buno, then n'abeera ng'alema kwokya ssente ze, n'asobola okubeera nga yeetereza. Kutambulira ku ttaka, kwekwasa maama nattimba, bali kumpi n'amazzi mugalinnyeemu, sobole okubeera nga amazzi, kubanga omubiri gwaffe tebaagukola mu ttaka, nedda omubiri gwaffe baagukola mu electric water eya oceans. So y'ensonga lwaki amazzi ag'omunnyo gayamba bulungi nnyo mu kubalansinga n'okuwandiika DNA eya emibiri gyaffe. So y'ensonga lwaki njagadde okubeera nga nkomawo mu bwangu, nsobole okubeera nga ntaakiriza ku ssente ez'abantu abamu zireme kutokomoka, kubanga mugenda mu malwaliro babaceekinge mulowooze nti nno muli ki, naye nga tewaliiwo kibaluma era tewaliiwo kye bagenda kuzuula. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo nkwereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.